ndi sinze mwogezi wa Honorable Segona. Constitution and democracy bimpa omukisa okwesimba ku kifo kyonna singa mba nina ebisaanyizo nga ndi monna Uganda. Era siri bw'omu eyeesimbyewo ku Busiro East. Era ebbanga yonna lyabadde ebisaanyizo 5 myaka 15. Abadde tajja opposite badde bamwesimbako. So nange obudde bwatuuse nendaba nga waliwo ebintu bingi okuta oba okuritayaringa tekyetaagisa kusooka kukola bubi. Golowooza singa twange bakyusa ba DPC nagamba abadde Kawempe bamututte egindi bakyusa bafaaza tifaaza abadde owerubaga bwana mukulu bamututte ekitovu faaza abakozewo bubi ababbyewo tinaye obuweereza obupya bujja n'ebirowoozo ebipya ate bw'oba olina byokoze kiba kirungi nnyo n'otavaawo nga bimaze okwonooneka onaze n'ayongerako. Nze ngamba nti ebiri ku Busiro East sijja mwogerako nti oba byakoze oba ebimulemye ebimulemye ngenda kubikola ate ne byakoze ngenda byongerako wabula nga maze okufuna kaadi kyenninda kimu nga maze okufuna kaadi nja kukola press conference nsobole obbabuulira biki bye ngenda okukola. Njagala nze abansaaga kutambula nga nzababeganga musezi abantu nja babuulira bye ngenda bakolera ebyo bye ndaba nga bye babulamu bye beetaaga era kyekyandeese ya Uganda yakwongerako buli wamu kwongerako ttaffaali ne Roma tebagizimbira lunaku lumu bazimba abale batuusa ku olopleti abale basereka abale ne basiiga langi singa muntu omu yagamba kati olaba mu gundi zino bye tusoma ebaayo omuntu nga ye yakuguka mu kukuba mataffaali kati bamala okugakuba singa agamba nti ate nze ngendo gazimba era mu mpa omuyiko enyumba esobola okugwa kuba tabitegeera naye nga naye yacontributinga kinene kuba yakuba amataffaali n'asiiga langi mulala ono azimba tategeera tekusiiga langi n'akomerera mulala tewali nnyika eyo waggulu naye aba mulala. So bwe tuba twagala okuzimba Busiro East n'eggwanga tuyige okwerekereza okuva mu bifo kati nze nvudde mu Kyenga Town Council ekisanja eki mbadde nkoze bulungi nnyo teriyo meeya mu Uganda akoze bulungi nga nze. Nsitudde budget ebadde kawumbi kamu milioni 8 n'ingituusa ku 5 awo nalibadde ngambira nti nsitudde budget yange lwaki njivaamu kambeerewo ndye ssente naye ngambye nti omulala kajje nakitende wuno yafunye kaadi ajja akole kyayongereza okwo ate nja mubeera emabega nzimbi administration block eringa Masengere erine offices 10 nembeera nga nguze emmotoka 5 sasa ngawo yadde akagaali akakutusa empagi nga bye bitaala mu byalo sport rights eyo mu Black Sports nengoba ekibba ttaka nze najja mu Kyenga Town Council nga waliwo member wa parliament wa Busiro East ne meya wa Kyenga Town Council ng'omulimu oguliwo gwakubba abantu ttaka. When I rejected to connive with land grabbers nagaana okwekobaana nabo ekibba ttaka nesobola kigobawo kakati ninda kwonoona kanva n'omulala gye nsembeyo kigamba nti mu Uganda emirimu tegirimu naye tukiza ate abalemedde embifo be batudde ku mirimu gy'abalala bw'ovaawo omulala afuna omulimu kati navuddeyo nakyenda afunye omulimu n'omulala aveewo nange nfune ate buli bukulembeze obujja n'abapya kati oli abadde n'akakundi ke bantu nga 10 balya nabo batambula nabo bateesa nabo kati ate ngenda kujja n'abapya birowoozo bipya nange 10 bipya ebitwala Busiro mu maaso biri bisanyaladde birina okukomakaawo ate bw'aba teyasooka kumbuuza bye nali njagala kukola ti byonna mbikoze ekimu ku bye tutanakola kwe kulindiggula omukadde w'entebe ekigwo ekyo tekinnaggwa bw'omala omulindiggula ekigwo olina okutereeza sisitemu yonna gy'ayonoonye kati oyinza okutwala nze ngende nkanika amasannyalaze mu nnyumba ebadde ekutta omuliro Uganda yakwata omuliro bwe twafuna ekizibu ky'omukadde ono kaakati twagala okuddamu okuwayaringa oba weetaaga w'amasannyalaze si kyo omukadde w'entebe ajolonza ebitongole byonna ajolonza amateeka ayonoonye buli kimu akisse kaakati bwe tumala omulindiggula ennume y'ekigwo tuba tugenda kuzzaako ki kutereeza amateeka tusobole okutambuza Uganda tugitwala mu maaso. Kaakati oyagala abantu kujja kusomera wali mateeka mu parliament oyagala abantu bajje basomera obukulembeze mu parliament nze ndowooza oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno bw'obeera ne kapiteeni asambisa amagulu abiri nga gateeba kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi ate tomufulumya kisaawe okujjawo ng'oyagala kukuba ttiimu kigwo oba ng'ebyewammwe byakyadde. Manyi bulungi ebitambula mu pate manyi core values
manyi ideologies, manyi each and everything. Ate nenyambibwa era bane muwerera abaana abatanakuddeyo okusoma bagende basome. Ndi ku St. Lawrence University kati kumwaka gwa kusatu maliriza. Nkola BAPA, Bachelor of Public Administration and Management. Naye singa nali sizeeyo balimbuuzizza bintu bingi mu constitution yomu nga sibikola ki nga sibimanyi. So abasinga obungi bemuwulire abakaayana nti nze tebampadde kaadi nawadde ne ground na biki bagattako okumanya kuno okumanya kwa njawulo nnyo kubanga mutagenda mu parliament olina okubanga omanyi ground esobola yoku musobola okubeera nga mubadde munywa omwenge mwenna ne ground nga munywa nnyo yoneka tulonda munywi munnaffe naye okumanya ate kuli bano babasunsula EMC ye ate ebeeyina ogamba nti buno obumanyi bwe tebukola ki nkonkuludinga ngamba ebibuuzo ground manyi njirina bulungi nnyo n'ebibuuzo mbisse mu vetting bulungi nnyo eno nno Lungereza lukka oyinza okukoza ndinga bagamba mu Luganda eri Lungereza lukka bw'obanga toyirede tojja ku vetting oluzungu lungi nnyo naye confidence waliwo kye tuyita communication skills. If you did not study communication skills, principles of communication skills, if you're not confident osobola okugwa ekibuuzo, you can fail to understand the question and you fail it because of low confidence. So mbise bulungi nnyo era nsuubira bwe mba sifunyaana kale bayinza okunsanga nga omusomesa batasobola kuwa 10 ku 10 kale banampasa tumuomwenda bwe mba naba sifunyaana kwampulira omanyi naawe wekuba mu ttooki mpulira nga mbisse kiraga nti ekifo nkiwadde omutindo nkiwadde omuzinzi nkiwadde ekitiibwa era ne bubabuuza waayi gwe wesimbye ku ki nze nesimbye ku Sseggona teboogera na office ki gye baagala naye beesimbye ku Sseggona ate kitegeerekeka kubanga bw'ogenda Embaale bw'ogenda e Busia bw'ogenda wano babuuza bane omubaka w'e Busiro yaani bonna bagamba Sseggona so nga Busiro erimu constituencies 4 so kitegeeza nti ekifo nkiwadde ekitiibwa nkiwadde omutindo bwe nali ntandika 2010 twali abantu 3 kaakati tuyinza n'okuwera 20 gye bunajjako kitegeeza nti kati ekifo abantu nkibeegombesa kyolina okumanya ndi sita ate ndi burandi naali badde ntuusaawo ne neemoola ne neekyanga kyanga temumanyira nze ndi sita nyimbira bukadde butaano egindi n'egindi naye nasigala ndi n'abantu ku gurawundi nsamba nabo omupiira tulaba omupiira mu bibanda mbenda abakyala bafumba caayi nabawana entandikwa n'abakyala kati nga 7 be nawa entandikwa mitwalo 5 abookya kasooli gonja biki ntegese emipiira tournament nga byente meya agabente nga 10 meya agabudde nina basaries St. Lawrence nasindisa abaana 10 ku mulundi guno ku sente tonne emitwalo 5 nsindisa abasawo wali Kampala Institute of Health gundi wano ojimanyi wano eriwa ne Mengo kakati era nabo bampa brand ambassador so nkoze ebintu bingi bwogattako okuba nti nno ate mbaddewo nnyo olwa struggle nze muntu omuyimbi akasembayo atagendangako ggulu abayimbi bonna bagenze bonna n'abatali bayimbi ne bagenda tubadde mu covid awo enjala etutta tebandabangako sikolerangako wa NRM campaign sirinyangako mu gaveti naye nga bannamuza ne diru yatubonga nawe bannamuza ne Syria eya peace for all ya mugana wange Mayinja ne bannamuza sajja nembireka nyingi nyezijja ne wano wabaddewo ba candidates bannange ba competitors bannaye nga bampa sente nveemu kubanze threat ow'Olunana ow'Akawumbi ow'Ebitaano neŋŋaana njagala kukolera abantu ate sirina mululu njagala kukolera abantu ate sigenda kukwata sente ez'emmoroka nzigulemu mmotoka aza kulaakulanya Busiro emmoroka nina sirina nze ngaza okuyanga n'emmoroka nga 4 ndi muyimbi sibaliki sakumbalirira kati abantu abolaba abalyamu struggle olukwe nabishubu basika obusendesene tebalina mirimo mirala bayala kati walukaga muyala nga nawali Masaka tuli Masaka City tata yandekere ettaka yiika mmeka ne bwe ntundako nfuna buwumbi nze nzize kukolera abantu naawe